Tamale Mirundi yali wa kufuluma Uganda agende bamununemu obutwa bwe bamuwa ku Radio 4 bwe yali ayogerera mu microphone ku Radio 4 ya Balamu. Balamu bwe yategeera nti Tamale Mirundi agenda kufuluma lwali lwa kusatu. Ku Sunday eyo yennyini n'akola olukwe n'aweereza abasawo nti bava mu State House ekisubi mpuliriza bulungi. Abasawo mujjukira family ya Tamale Mirundi abajja ne bagamba nti no State House ebatumye bakebere Tamale Mirundi nga tannafuluma Uganda. Mujjukira empiso omusawo omu bamuyita Mugisha ze yakuba Tamale Mirundi. Omusawo oyo wa SFC Muhozi Kanyerugaba ne Balamu baali bamuleese amalewo obulamu bwa Tamale Mirundi. Fe tubagamba bulijjo bana abantu they will use you and dump you. Chovola bafa abamu twagaano bakolera they will use you and dump you. Balamu y'omusajja akyasinza okuba obubi atayina Luganda gwe mubuuze si papa. Mubuuze Brian White. Balamu yali asse Brian White n'atuuka ku ndiri. Mubuuze Kamiliyoni. Balamu tayina Luganda. Kyova olaba yatta Tamale Mirundi. Ekyo nkirayirira billa Balamu gwatta Tamale Mirundi wamuwa obutwa n'era ekisugu n'oweerezaayo abasawo nti bava mu SFC ne bongera okumaliriza mission ye y'obutwa n'era gwatta Balamu gwatta Tamale Mirundi. Balamu gwatta Tamale Mirundi toyina Luganda wadde n'akamu. Omusajja baali bamukkirizaage n'afune treatment outside Uganda n'okola olukwe olumumaliriza. Balamu oli musajja mubi nnyo toyina Luganda wadde.